Abakyala bawagira ekibiina ki NUP leero bakungaanidde ku woofiisi z'ekibiina e Kavule okukuza olunaku lwabwe. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi nga mwe muli ne bannabyabufuzi abawumula nga Kiza ne Dr. Miria Matembe. Bangi balabiddwako nga banyeenya ku gaali benjole. Barbie Kyagulanyi omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abakyala okuteekawo ekkomo wakati w'emirimu ne famire okumalawo okubagana. Naye amagezi gonkuwa nga gw'olaba nze ndi role model, set boundaries between work and family. Kijja kuyamba nnyo okuconcentratinga ku kintu ekimu at a time. Kujjukiza Madam First Lady, tujjukira nga 11 Julayi omwaka gwa 2017 olwe nalayira nga member wa parliament. N'ebigambo bye nayogera byonna mbijjukira nakugamba nti bwe naaba sinaba kufa lazima olina okubeerako First Lady w'eggwanga lino. Kati olina ky'oŋŋamba toli First Lady? Kati obuzayo ekimu kyokka kugenda wali eri ntebe mu ntebe era byenkolako. Bitambulira watya? Okubeera mu struggle tekitegeeza nti ate omukyalo omwami okole ki? Omujolonge, mukuume amaka gammwe, mulabirire abaami bammwe, mulabirire abaana. Mu ngeri y'emu yebaziza nnyo abakyala bali mu kibiina olw'obuvumu bwe boolesa nga bakiwagira wadde nga waliwo okunyigirizibwa okuva mu gavumenti olw'okuwagira Kyagulanyi. Muli bagumu nnyo nnyo mwebale okusigala ku ludda oluvuganya gavumenti eno emansa ssente buli wamu n'osigalawo abalala obufumbo buganye kubanga babba bamwe bali ku sayidi ndala n'olemerako. Dr. Miria Matembe mu kwogerako eri abakyala abasabye bazze ebibiina ebbali basoosowaze ensonga z'abakyala. Fwe ng'abakyala babatuma fwe ekituluma ekirimu omukyala ali mu UPC kyekirimu omukyala ali mu DP kyekirimu omukyala ali mu NUP kyekirimu omukyala ali mu movement. Kiza owa ANT nga naye abadde mugenyi muyite ku mukolo guno avumidde engeri abasirikale gye bakwatamu abakyala ba NUP ku Lwokusatu lwa wiiki eno abavaayo okulaga obutali bumativu. That's what they call a demonstration. Peaceful demonstrations are allowed by law. Simanya abapoliisi ba Uganda babakozesa amateeka ki? Kubanga bali badde bakozesa constitution nga yemu tuwa ebyokola ffenna. Naye okulaba nti abantu abali responsible for keeping law and order they babeera involved mu violating the order. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.